Amanya yenze Kankaka Peter. Omukutu guyitibwa TMO Online Television gunoonyeeko programu eno kasita owulira empologoma ewuluguma eyitibwa Political Dose. Twatema emiwendo gy'okulanga naffe ku mukutu gwaffe ebitundu 2. Tuli mu festive time twakibawanga kirabo mwaba tuwagidde ate nga mulina business. Tandika nga 1 November mpaka omwezi gwa January ogugwerako offer ekyaliwo. Kati mujeyunire tulanga business ye ekikula kyonna kaseba nga temenya mateeka ku mukutu gwaffe oguyitibwa TM Online. Tukubireko ku namba z'essimu ezo z'olaba. Njagala mubeere beerufu mujjukire ebigambo bya Geoffrey Kyesitalo common man weyo kamuli akugamba 2 mu gumu ajja wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka bikwate ojja kubitegeera akaseera wonna abitegeerera. Kanzigulewo program butereevu tubeere nga tugguka. Muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi Senior ku kamera gye tukolera environment yonna ejjudde amasasi naye ffe twewaayo kubaweereza neti ya gaasi bw'olaba tuwekunyakunya manya nti tumunuusa ndowooza ne wano tunaati tunamayiza nga bamutukubye naye ffe twera tujja kubaweereza. Mirundi oli otya? Mwe tuli embeera ya masasi amasasi tiya gaasi abantu nga tugezaako okulaba nti tulwanirira eggwanga lyaffe okulaba nti lifudde mikono gy'abantu abalumirirwa abantu. So nze nga activist wa NOP embeera mu Uganda okutwaliza ewamu tesanyusa era yeraliikiriza naye mbadde bulungi. Njasooka okwebaza abantu abampa business ku company yange ya Unicare Safaris etambuza abalambuzi ogenda mu bifo ebyokulambula tourism. Asobola okuntuukirako wali ku Kirabo Complex we wali office yange oba noyita ku namba yange 0751804069 namba nenebaza n'abantu abanyambako okutambuza foundation yange eya Lift a Child Foundation mwempita okugabira abaana obuyambi okubaza ku masomero okubayambako bambi mu mbeera zaabwe za bulijjo. Nyamba abaana abato abali wakati w'emyaka 3 n'okutookera ddala ku myaka 2 awo enkoma sinaba kubeera nnyo ne programu zesukkawo awo obusobozi bwe bukyakomye obusobozi bwe bukyakomye naye nga neebaza Abannayuganda abali ebweru n'abali wano neebaza nnyo abantu abagoberera page yange Tamale Mirundi JR kwentera okubeera nenjogera nenkola live nenkola videos Abannayuganda ze ba appreciate nze thank you so much. Nenebaza abambeererawo nga ebintu byange bitwaliddwa obanga ennyumba yange erumbiddwa mbeebaza nnyo bambi beebale nnyo abansindikira obubaka. Omanyi abantu ba NOP kyembaagalako nti bajja kwagala oba obaagala ovaayo n'obavuma bajja kuvuma sengeri gy'obayisaamu gye bajja okutwala. But I want to thank everybody n'abatali ba NOP abali mu Forces of Change DPFDC nabo tubaagala nnyo tukwatagana nnyo nabo abamu. Nali nnyumya n'omubaka Kasibante recently nga twogera ku education system ya Uganda n'angamba ebintu bingi. Omanyi mamikaka kafunye omukisa nti nfunye exposure nga sinnakula nnyo njogera n'abantu abalina ensonga abantu abaddeko mu parliament ba minister so kipadde ekyokuyiga kulaba Uganda engeri gyetambulamu mu byobukulembeze. Bobo oyogera nabo basinga kwogera ku ki? Buli omu alina ekiri specific nemba njogera ne baminister b'NRM. By the way, si buli ali mu NRM nti awagira ebikolebwa si buli ali mu NRM nti awagira enguzi because NRM tena yawandiika ti enguzi mbi. Ate ekyokubiri nti ekinjogeza n'abo abantu omanyi tulina political extremism mu Uganda nti wemba wa NOP nesanga minister w'NRM nina kumuvuma na kumukuba which is ekitakola mu demokrasia. Mu demokrasia tuwuliriza ebirowoozo by'abalala era wembasanga mbagamba nti kino na kino kibalemye ebimu bye bakkiriza ebimu bye bagaana. So bamwe ba parliament kojja wange Nsereko tera naye okwogera naye so ndi makati awo ndaba ebintu bingi nnyo n'okuwuliriza era nabo ba appreciating kubanga recently bavayo ba MP abamu abali balooza nti Bobi Wine muyaga nabo ne baga nti
To tell you the truth, Bobi Wine is now the presidential candidate. Kati opposition yeri kuye. Ekyo tosobola kimenya unoba tomwagala ne oba omwagala. Nze ngamba abantu oba toyagala Bobi Wine nga politician. Osobola omwagala ko nga inspiration. Omusajja atuuse abalala we bwalemwa. Tulina ba professor bagezi nnyo. Naye olwaleero ebyabwe bya fiyole. Basoma ebitabo zifu waliyo political divine system. Katonda gye yatulekera nti olina kuyita wano okujjako dictator. Which is quite laughable. There is no divine system. Katonda gye yafukako amafuta. Tewaba omutaka ati Bobi tasobola kujjako omwami Museveni. Either ali naive oba tategeera. There is no political divine system. Nobody is wrong enough to see the future. So future ebibaawe bisula abakulembeze biba bitini. Ate abakuba omukulembeze byo be banyooma. Kiro basinga wali omulaba kali kasajja kampi. Bwe kati nenga koogera. So abantu abanakuba abakulembeze banyoomebwa. President Museveni yajja abantu bamunyooma. Waliwo n'omukyalo omu amaanyi yaga nti President Museveni wafuga eggwanga. Nze nfumbira embwa. Tagifumbirwanga mpaka nakati. Kale bannabyabufuzi bwe batwe baba. Babaako kye bagamba buli ddakiika. Ate tebabeera na mugongo. Njawulira omufuzi n'omukulembeze. Omufuzi politician afa kalulu. Tabeera na mazima. Ye kimuyisa olwaliro mwami Museveni bw'ategeera nti asobola okuyitawo ng'avudde mwene alema okuwangula akalulu ajja kikola. Ne politician azimba munnabyabufuzi tazimba. Tazimba bakulembeze munnabyabufuzi ebiseera ebisinga gundi ye bakalulu tageti ye bigambo bye byonna focus byakalulu Mwami Museveni wosoba manifesto zazaakola enguudo zasuubiza era zaddamu n'asuubiza gundi corporations zine zigatta ebibiina by'abakyala ebibiina by'abasuubuzi cooperatives ne SACCOs abikola agenda mu kalulu n'omugamba nti biri kyekyabibaako so government eno nnungi nnyo mu kusuubiza mu kalulu naye tesobola kukola kubanga agifuga politician but there is somebody who creates bamandera they create other people they are statesmen awo abantu kye baagala Assessment ayinza kukwata sente za COVID nazeewula mu IMF nazeewula mu World Bank n'emmere n'erema okumugabira abantu. People resign in Europe because you know why they resign? They are leaders. Gundi Cameroon yavaako ku Bungereza n'aganze nabasuubiza kufuga Bungereza eri mu European Union. Sisobola kufuga Bungereza etaliimu. Politician yandikiza naga nti kale enkikkiriza kiri kye kikola naye tudde ku kino. Kiri ku kireke. Kambatwalireyo mu kino. Kakati ogenda okulaba nti politician talina mpisa era taswala. Naye leader aswala. Kyobola banga abakulembeze abamu obatunuulira nga tebalina ansa. Parliament ejjudde ba businessmen ne ba politicians. Tasobola nti banenkozeeko emyaka 10 n'omulala atandikiraawo. Kenya kye yatusingako ne Tanzania. Nti bo bakyusiza ku bakulembeze. So obukulembeze tebusobola kukyusa nga mulina bannabyabufuzi bokka. Nga temulina bakulembeze abalungamye ensonga. Olabira abantu bali mu kwekalakaasa abakulembeze b'amakyaki basirise. So oyagala kuntegeeza Tamale Junior. This is do you think as an activist this would be the time religious leaders okuvaayo? Yes. Ne babaako kye boogera. You see, n'ababa tebalina kye boogedde, but this is a time abayimbi. Abantu abasinze obbawo obugagga be bannayuganda. Bennyini. So okuvaayo ng'omuyimbi osobola okuteekayo pate ku Twitter osobola okukola ki notafuna budde bugenda kutandika kwogera nsonga ziruma abantu. In Nigeria nabadde so happy ti abayimbi baavaayo ne bakomya ku police brutality. Ba president be Nigeria ba Buhari olowooza tebalina ssente. Waliwo ekiseera omanya ensi mwami Kaka kegenda kuggwaawo naye ekisinga okuluma nga abali emabega g'ebintu bino bo bagenda kudduka ensi eno. Kakati gwe omuyimbi atalina nyumba bagulaguladde ewalala. Balina amayumba e Manchester, balina amayumba e Canada. Wano basiba bagenda ebweru ne bamuwa sente za woteeri allowances n'azikuba ensawo kubanga alinayo amaka e Manchester. So ebiseera ebisinga ogenda n'osanga nti abantu tulina okuvaayo ne tutandika okwogera ebintu ebiruma abantu n'okulaba nti abantu bannaffe tulekerawo okubeera selfish. Njagala kutwala butereevu ku nsonga eriwo Tamale Mirundi Junior. Candidate wammwe Honorable Robert Kyagulanyi, a presidential nominee
abadde atandise okuba campaign katutandikire wali zaasose nazo zitambudde zitya mwenga ba activists era ba youth ba people power stroke NUP zaasose okubeera nazo nga tannabakwatibwa zibadde zikwatiddwa zitya kakubule mwami kankaka natunuulira Bobi Wine ng'ali ekitugumu nenkwata oluyimba lwe yayimba olwandi mazzi mawanvu nenzijukira ennyimba ze lwe yayimba tugambire ku Jennifer nentunuulira oluyimba lwe yayimba obululu tebutwawula mwami kankaka sijja kulimba nti NUP yekoze oba waliwo omuntu asobola okugamba nti Bobi Wine nze amuzimbye mu kiseera kino ekitono. Bobi Wine is just lucky. Ogenda mu kitundu ky'otaazaalibwamu. Mwami Kankaka olwaleero njagala nkubuulire ba celebrity ba Uganda nti serebu asobola okufuluma Kampala bwa serebu bwe ne bukomaawo. Nga n'erinnya tewali alimanyi. Mwami Kankaka abantu abayina amannya agakuba boda ku boda. Nti osobola okugenda n'oga nti Tamale Mirundi ng'oli Busia. Mpulira. Abantu ne bakutegeera. Mpulira. Nove Busia n'ogenda Embale n'oyogera nti Tamale Mirundi. Mwami Kankaka aba na Uganda batini nnyo. Kakati Bobi Wine so far campaign ze zibadde success. Nti agenze byatazaalibwa. Omanye ekimukoledde ekyo nti Bobi Wine abadde consistent. Azayimba ebintu ebiruma abantu ekintu kyo teyakigwamu bugwe. Bobi Wine najja wasa mukyala we erubaga ebyo byonna bikulaga direction gye yali akwata. Kakati campaign zaffe zibadde nnungi nnyo ziri cheap abana Uganda bajja wiringire ne bajja ba identifying ne people power so anybody aina power bwetyo esikiriza abantu okujja nga tabagoze mu Uganda ya leero in modern Uganda aba muntu w'amaanyi because oba ozimba power base. Tubadde ne success ey'okubiri nti COVID ali exaggerated abantu bakitegeera nti COVID wa bulimba. Tosobola gamba Ebola bwe yajjira abantu batyo ogenda nga bati Ebola kwa bali bakitegedde Ebola atta kakati bategedde nti COVID wa bulimba tebiriyo ne bajja muzirale ne babeera ne Bobi Wine nga bangi ne bamala ne bagenda tetunnafunayo ministry ya health etugamba nti munaku zino mu wiki 2 because akawuka ka COVID kaina wiki 2 okukukwata ye gundi period yako tetunalaba alarming figures yonna gyayise tetunalaba bafa COVID bagwa ng'Ebulaaya kakati ministry ya health teyina data within the time COVID wabasaasaanidde tetunalabayo ng'agenze mu bitundu ebitalina na malwaliro tuwandisubidde nti ekitugumu is one of the districts eyo waggulu tewalina na cancer machine eyo waggulu wandisubidde nti ministry ya health evuddeyo netuwa data nti bannange emiwendo giri nnyo because abantu bajja abamu nga tebambadde mask so it shows you that this election was built on lies bulimba and people ne bategeera nti bano aba government balimba ekoboko ewalianite is the gateway simanya to koboko lwaki information ya COVID te yapakobolatinga mu bantu if COVID it is trees around ne batajja mu campaign do you have to force Ugandans or Ugandans are knowledgeable to know that bino ebintu bya buyayi no one wants to die of course kati oyina abakadde abatono abavubuka bazze okulaba ki morale kakati eyo success it has exposed the government that COVID is a myth. Tekiriyo. Exaggerated COVID. Netuva mwami Kankaka success endala gye tufunye nti manifesto ye. Ebitundu byagenze okutuukamu ng'abantu balina ebizibu byabwe. Kati n'afuula manifesto okuva ku manifesto n'agiza ku bizibu by'ekitundu. Mu Northern Uganda ettaka balibbye. Petirivu. Kubanga Moses ali akaddiye. Takyapiiringa eri ba youth. So kakati sente za President Museveni newe zinaba zigenze because Bobi Wine wavo ibateeka sente. Secondly kibadde mu success ya Bobi Wine ge mawulire nti abana Uganda bafunye ebibadde bigenda mu campaign zino buterevu wonna we bali without okujja mu stories ezimu
biri live tebiri censored tebiri computer manipulated nga mu bino mu bijjemu bino tembiraga katirale eyo nene temujikuba ku front page so abantu ababadde mu bitundu ebyenjawulo basobodde okulaba nti Bobi Wine asobola okupulinga crowd zezeno which is a success. As NUP, I think we want to thank Ugandans. Ugandans have embraced change. Ekibiina kyakawangala emyezi 3 okulaba nti kifunye abantu abakikiririzaamu okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. It is something that we should appreciate. Nze tera nnyo gamba abantu nti Bobi Wine is just lucky. You cannot fight luck. Naye atuuka ekiseera ne yeewuunya naga bano bonna abantu bagoberera nze bano bonna abantu bakkiririza mu nze mu biseera bya covid kati ate tetubadde na covid what would happen? So campaign zezo zibadde success n'agoberera ebiragiro bya EC tusanze badde pisa abamu nga balina ebiragiro birala Bobi Wine talina mu kibuga Bobi Wine balina muyisa they have made this journey long bamutataganyizaamu ogenda kulale so ebyo byonna ne tubigumira ne tulaba nti candidate waffe gwe twagala ennyo asobodde okuba enkuŋŋaana ezo zaali zategekebwa nga EC bwegamba kakati EC bwegamba nti Bobi Wine amenya amateeka twebuuza bamukwatira mu tteeka ki Public Order Management Bill ekola mu kalulu kyetulaba kutegeera EC kati yava ku kotegeka ebyokulonda kati ekwatisa covid yefudde Ministry ya Health ye mu Ministry ya Health Act ki jogeno muvunana kuba constitution emuwa amanyo ogenda people should vote leaders they have identified with constitution tegama akonti bwe bali bawo polio nga mungi omukulembezaana abakaana gabannange ba candidate opposition temukuba nkuŋŋaana kubanga polio mungi kakati bwe bali bawo measles omukulembezaana abali kali ganti banne so senyiga bwana bamunya bakolola nnyo omukulembeza n'abakaliga senyiga mungi so banne tetukuba nkuŋŋaana. It's a bad precedent. Now Tamale Mirundi Jr., your candidate is arrested. Let's look at the circumstances under which we yakwatiddwa. One, it is alleged that people power activists you have turned hooligans. Mufuuse ba hooligani temukyagambwako mujemera ebiragiro bya poliisi emu ku nsonga kirabika ezamukwasizza ng'oggyeko bino n'ebitanategerekeka ebirala. How are you people who are following him, how are you conducting yourselves? Mami Kankaka, this is not the first election we are having in this country. We have seen elections whereby the state has unleashed organized crime on the people whom they think in courts that don't support them. This is a government that has invested more in tear gas and bullets than in hospitals. This is a government that has invested more in buying tear gas cars than to make jobs for the youth. I heard even in the recent post from Turkey that the Uganda government has invested $110 million in buying armored vehicle. 100 and what? We have some information as an investigative journalist that Uganda is importing armored vehicles worth $110 million. $110 million within this election when time. People don't have masks in this country. Olaba genesis webizibu byonna gyeva nti government ya Uganda zezimu ku nsi ezisinga okuspendinga okugula tear gas. Omanyi lwaki zispendinga nnyo okugula tear gas than okugula eddagala malwaliro? Because bafudde political power ow'okufa n'okuwona. Bakimanyi nti bw'okozesa eryanyi ojja kusigala mu buyinza. So kyekyo kyebadde ngamba ekyokubiri East Road Map gye yatuwa buli munnayuganda agiina. Njagala nnyo ngambe nti Bobi Wine collided with Amuriat. Nti Bobi Wine yabadde alina okugenda e Kamuli n'agenda mu Amuriat oba mu kisaawe kyekimu Amuriat yabadde alina okuba olukuŋŋaana. Omanyi ebyatuviirako obuzibu mu Arua. Ab'opposition baabawa okuba olukuŋŋaana. President Museveni n'avayoletinga. Najja ate bano gye baakola ki? Gye baabawadde. Ebyo tebabyogerako. So njagala nnyo munnayuganda avaayo okugamba nti Bobi Wine yakolidinze ne Amuriat. But in absence of that,
let us take a instance Mwami Kankaka. Bobi Wine yakubye olukungana lw'abantu 200. What do you lose in that? Because the work of the police is to ensure bano bambadde masks. Nze singa police ngamba tulwanagana n'abawagizi ba Bobi Wine abatambadde mask. There is a sense in that. But if okuba nti Bobi Wine yegwe mutunulide yenga candidate mukube motoka ye bakamulumba kati guno mulundi gwa kusatu. It's not armed. But the EC yateekawo ebifo Bobi Wine wayinokolaki okutambulira se mulimo gwa Bobi Wine mulimo gwa EC kubanga ye yabiteekawo wali nze njagala nnyo ngambe nti Bobi Wine yamenye etteeka yageze n'akuba olukungana muli yatulwalina okuba buli candidate abadde akuba enkungana Mwami Museveni ali ggulu ali ne Bebekulu abadde atambuza bigero abadde atambula na middo abadde atambula n'abantu abadde atambula n'abantu nete twagala kukola gwanga nti a selection of people bora isiza bwezino okubeera violated Bobi Wine tayitangako omuntu n'omu Bobi Wine abayitawo abantu ne bakungana kakati ogwo musango so kati bamukwatidde mu musango ki to be loved that you know you are loved so much now you are under arrest so there must be procedures oyina okubeera nekireetedde kiri Nope has never violated the EC tebajje violating ngako kakati no jobera n'aba obyokwerinda bakamanda abamu nze Mwami Kankaka siraba ngako DPC ngatawa RPC ebiragiro nabirabye mu kaluluka there is waliwo flow the security DPC tasaluting regional police commander osi tasaluting ye biragiro byayina birala Bobi Wine ayinza okujja mu kitundu oli n'amuleka nakamba okay bakube enkungana ne baga orders ekyusa Mwesigwa oyamukotwala beche yagaye the orders have changed a former KMP yes wano ku CPS ate yeta kimanyi nti abasajja bakolera bali bamumizizako omusu because yali mukwano gwa kayihula nnyo okumuka sukeri he was part of the kakati aloza agenda kubasanyusa bangamba mwana wa Reverend mu State House yes mwana wa Reverend Reverend is son yes mu State House to bola banga ye isabwati we are in the power Bobi Wine don't tell that nonsense to the journalists but Mwesigwa today you are son of a Reverend and very powerful in the State House tomorrow ja kuba toyina kyoli kakati okukwata Bobi Wine nana jayise ekitugu gwe Mwesigwa gwa basinga okutegeera akubye enkungana ezisoba mu 7 why is it Mwesigwa ya mukwata so ojja kwetegerezanga n'abakola ebintu bino ku scene wali ababali emabega where you find an Osanda an RPC who doesn't have bias there will be campaign ejja kutambula bulungi nina campaign je nalabye wane Busoga nga Bobi Wine ayina abantu bayitirivu bamukutte abe Busoga give him protection abantu baje bawulize bye bagala atambula agenda. But I think Bobi Wine should not go in his crowd and say go taina masiki gwe jangu gwe dayo mpulira tajja kurugenda wali agaigundi dayo gwe toina masiki gundi dayo toina masiki ise yategeka akalulu mu covid time zejo milimo jabwe ise tujiwa sente eya electoral education okusomesa abantu engeri je balondamu ezo bazirya obulango bwe twawa ministry ya health okuba gundi za covid bwali mu luzungu oba bwali mu lusoga okibaito ine bitundu byogenda mu moloto nga tebamanyi nti ne covid jali nenga sente bazirya nga budget ye moloto yaliwo ne sente ne bazirya to sensitize kakati tetugenda gama nti Bobi Wine yali mu kalulu ye candidate atajja atandika okwogera emirimu gya EC n'okuyambako aba health if you wanted to use Bobi Wine's crowds mwani muise n'abakubira akalanga ba minister ya health sente mwazi wa bad black mumuloza tibali popular mbulira kakati Bobi Wine tagenda kuba advertising tool eri health ne EC no that's wrong mbulira njagala okutegeera Tamale Bintu Junior is it true that you have people power you are harboring hooligans the word waliwo wane ebigambo bya misuse nze mu Luganda hooliganism ne rape toyinza kusanga government nga okwekalakasa kw'abantu akalulu kaabwe baabe naale mukafiramu abantu 10 eyo si hooliganism ne tuba ne ba candidate mwinaale mu bennyini mu kibiina kyabwe baavaayo ne badikira yalingaliza usezaabwe eyo si hooliganism abaserikale abatta abantu abatalina mmundu
eyo si hooliganism. Bannamagye abavaayo okwogera statements zino wammanga tetujja kuwaayo buyinza nga bakimanyi the role of the army is to guard Ugandans. Munnamagye wa America yagambye ffe tetufuna biragiro kuva wa queens and kings. We get our orders from the constitution. Kakati wano ina eyo si hooliganism. Abantu abatuluma mayumba gaffe ne batukuba ne batutta ne batwala n'ebintu byaffe eyo si hooliganism. Abantu abakalakala ne mundu mu Uganda muno mwami kakakanga ali mu ngoye za bulijjo akutte mundu eyo si hooliganism. Kakati bane ekigambo hooliganism bakikola side emu bakikola ku ndala. Abantu bannupu bantu na ba mirembe nnyo. This is the first revolution I have seen ey'abantu ab'emirembe. You tell them ncha mugenda kuba olukungana kusaba Billy Bobi Wine abaawo. Baba nnyini ne bamulemesa. First wait there. Ne balinda ebiragiro okuva mu bakama baabwe. Kakade isi is hijacked. Ebiragiro tebikyava mu isi. Biva mu security. Kakati mu electoral process gyosanga nga isi teyina polisi yaayo. The issue would have been independent if it was commanding. Tuvalanga twabagamba bakolewo polisi ya isi. Nga byabakama yagikola ki? Nga yagikulira. Yagikulira. Kakati byabakama tasobola na kujjamu muntu mukalu. You tell you wait for court. Waliwo n'amateeka gyagazize teri mundu ekkirizibwa ku polling station naye ate mundu zitandikiddemu. Kakati eyo Muralies. Then you tolerate a mundu, you get a batu and a shield. Ne amasasi gabeera mu chamber. Omusirikale n'akuba akuba Bobi Wine recently bakuba ka canister ne kamukuba okugulu. Kati eyo si hooliga gwe baba tebasobola na ku respectinga basirikale bannaabwe because Bobi Wine bamuwa abasirikale. These soldiers would have told the other soldiers that this man ayina ebintu byakola ebiriki. Ffe tumuwerekedde talina kibi kye yakoze. Oba be baliyise mani power nti buno yeekyanga. Abaana bamukuma be bandimukutte. Naye kakati twandifunye brief okuva mu bakuma Bobi Wine nti banne omusajja ono tumuwerekedde. Naye ayina yakunga abantu bakole ki? Bajje. Kakati ojja kusanga ebyo byonna. Abana Uganda kye tulina ba elites baganya okukkiriza reality ng'amawanga amalala bwe gabeera. Mwami Kankaka abantu abali ku street olwaleero abeekalakasiza ddembe lyabwe eribaweebwa mu constitution. Constitution terina bwegamba nti bannange omuna Uganda tolina ku identifyinga na mukulembezeewo. Zino gundi ba Bobi Wine ze bakuba siza mwami Museveni ng'omuntu tezakyeyagalire yalina okutugamba n'ennamba. Mwajja mutya ku namba eyo abantu abalina okubeera kulale. How did you come up with that number? Balina banna science. Kakati ba scientist ba President Museveni abatakolanga na jirita. Tetugenda kubalirayingako mu COVID yennyini batugamba nti testing kits ezimu zalaganga positive ate nga oli mulamu. Kakati olutalo lwa COVID Bobi Wine tagenda dduba lwanira. Mu nsi endala Uganda si yeesoosa okulonda. Naye lwakuba waliwo okutya. Waliwo okutya nti Bobi Wine abasinga okumutya si President Museveni. Bano abaagala okusikira President Museveni. Be bamukwata. Be batya. Be batidde mu security. Abalaba batwalako ekintu. Balaba ekintu kigenda. Kati be batya ennyo. Be baga nti akasajja kano tetujja kakkiriza katuyiteko. Popularity y'amaanyi. Babebe kulu. Mumuchekinge. Beebo. Kakati President Museveni options ze yali alina zonna zaggwawo. Asigazizza magye. Bano bonna ba follow figure be yaleeta bali mu kulwanagana. So kusaasira yakubiddwa. Bamukutte mu ffere. Kakati abafere tebasobola kunoonyeza President Kalulu. So ekyokubiri Bobi Wine talina na nnyo lwaki alina okwennyonnyolako. Mu bitundu byonna abana-Uganda babonabona. Genda wano e Busoga. Abasoga kyebava bagalidde nnyo Bobi Wine ebikajjo. Banyini makampani gano aga gavumenti bagula ebikajjo ku Dondolo kubanga baleeta etteeka obalimira bulimizi. Oyina kuwa bo mu kampani zaabwe gwe totunda walala. Kyekimu n'ebyennyanja ku nnyanja. Bajjamu ennuuni ebyennyanja bo kampani zaabwe. Bwe bategeera nti kampani y'ennyama yaabwe ne baga nti ennyama bagikubamu vamaline. So dati batta akatale k'ennyama era otunze bo. So kakati mu Uganda tukoze monopoly mu economy. Kati abantu n'olwekyo banyigiriziddwa nnyo nti omuntu akugulako ebintu byo Dondolo. Kati mwe mukyalinamu wano mu Kampala leka agende ku bavubi essese.
abako wako wedda amajene gakuba abantu enjanje ne mugikola mu poloti mubadde mukyali Busoga je bakabire bikaje bana kuba campaign ku nyanja kati kakube campaign ku nyanja olaba abavubi mpulira enkaba je babonyebonyemu omuntu nakola ki company naga nti ebyennyanja bina kutundibwa nsi ne bakola karantini omanyi lwaki embalala bamwagala bakola karantini etaliyo mbwente enyama bajeguze ne bateekawo amateeka amata tegayina kutambula district kubanga lato milk ina nnyini waayo kakati olina kuguza bana abeeno batwale eri ku matagala isi bo bakolera to bamu exporting bamukolemu bye baagala so yensi banaje tulimu kakati buli kitundu Bobi Wine kyayingiddemu kiina ebizibu byakyo The Basogas, it is sugar cane. Eri mu Northern Uganda ettaka balitutte. Kwa Moses Sali takyasobola kwapiringa eri ba youth. Embalala banyakole bannaabwe ate babateeka ku karantini ataliyo. Honorable Ssekikubo yavaayo byogerako ne bamukuba mukomera. Kakati President Museveni afuga ensi ekooye. Ng'okukwata Bobi Wine tekigasa. Tekijja muyamba. Mpulira. Akalulu kano mwami Museveni ayina waba wakabba ino kabba nnyo so dati awangulanga na 60 naye bino 52 ekyokubiri balo akoja bali bamubira obululu bagenda mwami Museveni abadde abba obululu mirundi esatu gerrymandering kwata constituencies dividing abe nale mu babereri abo opposition mu balekeno ogoweze majority nakasongola okolema ogola north maogola south was dividing kakati ene wali abo opposition electro materials zilete late wanemaki ndio wano balonda late kweteka lya isidio telibagamba time ligamba time je mu mala kulonda nje mutandika nete wali kuteka liganti ise na biletanga sawa bweziti so kakati osanga ebitundu ebirimu okulonda wali abo opposition abanji electro gundi zijja tuka late materials so ekyokubiri mu 7 abadde akola polling stations mu bitundu kibimba Kibimba ate ngali yo muchere kati ani abadalo ne wabagolo emitwale ejo lwera B mu muchere mu muchere uka lwera B mu bigundi mu bisamba ki polling station yenu ani aje kuba mpulira ni wava emitwale ejo polling agent bali bani kakati ne teka liga okubera dictator oba incumbent I know kumaking sure anti asose mu lead basoka kubala bitundu mu 7 wa ina lead so that buno opposition bugenda okujja nga tutolako butozi bulijjo era kigundu agamba ebisigadde eri tebina kye bijja kola ku kalulu tulangiridde ono newe bijja tebikyayina lwaki byaffe bya opposition sibye basoka okubala basoka kubala byone sawa 72 so obwo bwe bubbi bali beyagoba mu isi be babadde bamuzannyira Mwami Museveni ne bwana abantu company ekuba obululu bagizizaayo okugiwa it's a foreign company yaba Germany kubanga omu ku relative be yawasa omukyalo omusajja omu Germany kyobalanga company yaba Germany era yegenda okuba sente company yaba Germany yegenda okuba obululu kakati nenga wano local farms zali zitusaliddeko ekyokusatu mwami kankaka Mwami Museveni amawulire takigayina kati bakubira abantu ne bakutiisa bannamawulire babatiisa bakuba esimu ku media house emune ne bagiga nti toddamu kulembeza bintu bya Bobi Wine bijati last mpulire kati media houses ezimu bazikanga baziga nti twabadde twekalakasa wana abantu nga bekalakasa nga media houses ezimu ziraga film kituufu ngali ngange watali sezimu ezisinga nga tezibiriko private medias nga ziri ku ground mu nseyo no era YouTube etu yambye nnyo kakati bakutte sente empitirivu aba mafia ne bagenda mu America gende ku company YouTube nga bagala YouTube striking eyo buli kintu kyonna ekinaleeta obutabankwano YouTube yaga effete tulina jurisdiction zezo company za abantu bana abantu bakiriyanti baffe pozi ngogedde ne mwami kanka kanga omuntu abikugireyo nga era batutte sente kituke izo sente ze batutte milioni za dola meka ogenda mu YouTube ebayambe lwaki temuzimba mu amalwaliro so kyetulina abasajja bano batidde nnyo amawulire baga suppressinga bolemerako notekayo story waliwo story yabuze nga tebagiraba mu archive munamoli nasoma eggulire Bobi Wine bamukutte
ate bagizanya footage nga ali mawulire omu yennyini bamwadde sente agideriitinge zenatidde abamafia kati bannamawulire bakimanyi bulungi Bebekulu wano yakola list nakwata abaana batwala eri gye banoonyeza akalulu buli omu bamuwa emitwalo ago 5 ku lupapula President Museveni yekyatamanyi nti babawo emitwalo 25 buli lunaku 25 waliwo agalya era waliwo omuyadagamba nti they pay you, they give you money kati emitwalo 5 buli lunaku a week is a cent maker kakati bannamawulire bo bamanyi tebaziyina bano be bawo kola list ezo beeronderamu abaana baabwe bakazi baabwe abaana baabwe buwala bwabwe obwo bwe batuteri bunoonyeza President Museveni kati munnamawulire akuwagire ku kimwami kankaka ng'ategedde nti gwe kennyini gwe sente z'abamawulire muzirya naye singa okwewuunyisa the resources here amawulire gakwata wali kizibu you cannot tell people that ewali ekiwundu ate siwo oba osala ewali ekizimba sola gamba musawo nti siwo oba osala therefore nga njagala kutunuliza ekino ekintu Tamale Junior have you heard about the situation of your principal principal amwali atya Bobi Wine bayinza okuba bamukwatidde ebintu bibiri Government ekwata omuntu ng'eyagala kwogera naawe nga waliwo abakulu abaagala okwogera naawe ne bati okuwandiikira akabaluwa okukubira essimu babamanyi ojja balikodinga kati ba presidential candidate aba aspirant abamu bannabyabufuzi babakwata ogenda okwogera naawe era 90% y'abaana be bakwata mu kwekalakaasa they single out ba leaders ne boogera naawe ne bakutwala ew'omukulu ekiro kati bano balowooza oli mu kkomera nga toliiyo n'akugamba nti munnange olaba kati ebintu ebyo bijja kussa kati olaba bano tebazze kujjayo mu kkomera so they tell you very many things kati ffe twagala tukuwe ssente obeeraawo you single out those kati omwana n'afuluma mu kkomera nga mulowooza akyali wammwe kumbe is doctrinated kiri bakimugjeemu ekituufu naye n'abeera nammwe n'alya nammwe naye nga ki kakati ebiseera ebisiiga nze I think Bobi Wine okwatibwakwe is to talk to powers kubanga psychologically gwe kikugamba I think the political stance zebaze bazanya because okwogeramu ko naye ebbali okwogeramu ko naye okumugamba nti ssebo speed gy'oddukirako nga y'amaanyi mwami kankaka ekintu kyekitugumu kyakanga abantu bangi NRM yatya nga niite our daughter asiba tugamba nopo eri mu Kampala Fulanka tumwebaze ewaabwe wennyini embalala manifesto gye yatongozebwa naye nga asiba agamba abantu nti people power is a wave it will go kakati one second the chendooze ekyakwasiza Bobi Wine you cannot have those crowds omanyi mwami kankaka abantu batamanyi nti there are forces ezagala okozesa omukisa guno okudestabilizinga Uganda there is a cold war between Egypt and Ethiopia and I think President Museveni is supporting Ethiopia because in a mediation yaziri wakati so you don't expect that Egypt will sit secondly the Nile, the source of the Nile is here the president of Uganda Egypt eberemu inamu nyo interest so they have found the President Museveni to be nga aba Egypt abo tabagala nnyo because at one time he called them he said the black Africans if Egypt yazimba damu enene singo bonene kwa Africa President Museveni mu meeting naganti if Egypt attacks Ethiopia we are going to fight them as black Africans era munamawulire Omumisiri namugamba you were racist you cannot start segregating Africans that they are black Africans and Arab Africans nakimenyawo secondly the cold war between Rwanda and Uganda etanaggwawo bulungi bodezo okusikangana omuguwa okwali kutuuse n'okuyingira mu bitongole ebyokwerinda nga every DMI ekitongole kya Rwanda ekikesi nga it undermines the Ugandan intelligence ISO CMI kakati most of the Rwandan agents ne bakwatibwa wano and Rwanda mu bintu ebimu byasinga okuteeka kesira yagamba nti government ya Uganda supportinga Nyamwasa ne bagati ba supportinga ne
n'abayekera abali e Congo aba fighting His Excellency Kagame. So you don't expect His Excellency Kagame to sit, because at one time he told them that spying is not one-sided. You spy on us, we also spy on you. Exactly. So spying is not one-sided, that it is Rwanda, which is more interested in what happens in Uganda. But Uganda is not interested in what happens to Rwanda. So the external factors that can use this as an opportunity to destabilize Uganda. And the route might be Bobi Wine. To pull those crowds. Or take the international community where President Museveni is worried about the international community. And he always says that you are dealing with the foreigners who are ochiwulidde nnyo eyo statement nga agikozesa nnyo. Ono agenda okutunda eggwanga n'agenda era ba political ne SK Mbuga mu kuvaayo ke yagambye nti Bobi Wine baagala kutunda ggwanga. So the security thinks that there is an element of foreigners eyingidde mu Ugandan politics ebadde taliiwo. Basically abadde takwatagana nnyo na ba foreigners. But now the international trend, the tempers are high. President Museveni is engaged in very many wars. Oina Sudan, alemezako Salva Kiir, bamacha bagala. So they cannot sit when they are seeing something brewing here. They must have an interest. So you're trying to tell me there is some form of external engagement in what is happening here. That's what security thinks. Who gets scared more when there is external interference? You see, Bobi Wine might even not been ayinza okukwata kolagana bazungu. Ayinza kuba ezizo na forces zenjogedde ziri mu region. Tezimukwatako. But omwana omuto ayinza okuba azanyisa akabiriti mu nnyumba y'essubi. Okitegedde? So anybody who wants to use kati watya abantu Bobi Wine baleese era government ya President Museveni eno kuma Bobi Wine, in fact bamuwa amaje. Any person, an external force can assassinate Bobi Wine. Mumukwate naye mundu zive wali omusajja wa police yako wa government ajja kola ekintu katonda wange omutume ayinza okubanga naye external forces ziri najja akola ekintu nolaba eggwanga we litabuka. Kati Bobi Wine ayina kumwanga kalira ka mwana kakati bano they are worried with their problems internationally, those external forces, but they have a Bobi Wine whom they don't control. Kati okumukwata maybe is to tell him you know our brother bichi there are some elements bichi. So I think there is something that is going on. But batidde okusanga government ya president etidde nnyo Bobi Wine nenge etidde bali abayinza okumweyambisa okujjako government. So Bobi Wine ye China is that abantu ba identify nze naye amidst all of the external forces that are around. Abantu ba identify nze naye lumu yali agala genda South Africa trip n'agisazaamu. Bobi Wine was a friend to Kayihura. So if Bobi Wine was a friend to Kayihura, I think Kayihura wali bagayagala kusura government. At one time Bobi Wine was a friend to Afande Muhoozi. So these are people who are fighting for power. Nenga bemanyi. Kyovola Bobi Wine tasobola kubeera ekimuzimba si music. Aina roots. Aina emirandira. Ajazisimba. Bobi Wine yakubako obulango bwa sirimu nga government yennyini yemusasula. Bobi Wine is dealing with people he knows. Amanyi obuzibu bwabwe yababeeramu. Bajjeno bani abali bamugambo enjaga gye yali exporting. There must be powers ezamuli emabega. So kakati nenda banga Bobi Wine atuusa ekiseera n'ategeera nti naye ekintu asobola okukisuula. Era abasirikale abamukuuma kati bategedde bayinza okuba nabo balwanirira bukulu nga bagaba bannaabwe tubabuulire eno yonna gye tuyise omusajja amaanyi agayina katukuume bulungi era mu ntandikwa baali tebava ku mmotoka zaabwe kati bazivaako abagulira amazzi ya Kristo nzijukiranga buli omu kyaliko.
So kakati kyovula banga afande Muhoozi avuddeyo nnyo. At one time ya tweeting anaga nti basupporter bange bangamba okwogera ne mukwano gwange Bobi Wine. That means Bobi Wine ayina kati ekintu ekirala kyaliko ekyokuyamba eggwanga. Ekyo kye kibatiisa. Njagala okutunuuliza mu kino Tamale Mirundi Junior. As Bobi Wine is there, riots have begun in Uganda. And they have begun, I have learned that Ebungereza ne mu America nayo okwekalakaasa, not riots actually, but demonstrations zitandise. What do you make of these demonstrations? Chicho zirabamu, chiche muzifunamu nga abantu. Bobi Wine, I know mukisa nti he has power bases. Ekyo kitebe kya Nuupu kyolaba weka mu kya kiyinza okuba kya musanvu mu nsi yonna. Command center eri South Korea, command center etudde London, command center eri mu America. Recently abe Chicago batuula. Ne babaako obubaka bwe basindika. So kakati Bobi Wine yafunye omukisa nti like Besigye nti bwozingako kasangati ng'omumazi ayina emirandira kwetoloola ebweru. Bobi Wine ne bw'okwata ebivvulu bye, the people abroad send finance. Era government yewunya sente nze kisinga okunnumbisa kyendowooza abannumba wadde nga bavaayo bo ne babyewakana ba security ne bagaa nti no, we are not part of that operation. Kwali kugamba nti sente za Bobi Wine ezimu ziyita gyendi. So they are worried. Ogula emipiira egyokya ekibuga okitegeera bayina aba security balowooza nti sente zive bweru zaagala gula mipiira gyojja kibuga. Aba security balowooza nti Bobi Wine abantu beyawa cards abamu okuva ku LC1 abo abali wansi yabwa plantinga kukola violence. So security kyerowooza. So Bobi Wine, unlike other political opponents, ayina abantu abali ebweru. Mpulira. Agaziyeza political base. Base ye gaziyemu. Mpulira. Nti mami kaka ka social media yunatesobola kujjula muntu omu. It means nti bwogale yawa ne Uganda ey'omu America esigale ekola ye South Korea, nopo Nigeria, nopo Kenya, nopo Tanzania. Mpulira. So okumukwata mu Uganda tekikola nnyo mawulire. Oba tolina kyojja mmujjako. Kituufu. So barayotaaza abantu abaluma bajja genda nga balaga strikes za Besigye zaggwanga mangu. Naye zino ze strike zitalina command. Mpulira. Teri yazikommandinga. Buli muntu anyiigidde wali. Abaana baggadde oluguudo lw'entebe nabadde ne muzeeyi n'atyamu naye nga omwana atudde ku kipiira ky'akasaidi emu yatudde eno. Naga abaana bano nga bayina emitima. Mujja yakola prediction. Mujja kukwatayo omuntu omu. Kibuga kikwata omuli. Ate kituufu. Mpulira. Nze kyendalabye ekibuga kino kisobola okwaka. If you are not very careful. Lwaki omusajja temuleka n'akuba enkuŋŋaana ze? Ne kakati eriyo abatidde, security must be at its own game. Okola nti preventinga bino byonna okubeerawo. But they are very biased. You have the election process to go on. Because Uganda babeerayo mu myaka 5 tubeera n'akalulu kamu. Kati isi teri mu control. The security has taken over the electoral process. And we are going to see more violence in this election. Mami Kankaka, I can predict that. Wagenda because the East is not in charge of these elections. The Byabaka Maza seated in Naguru. The Byabaka Maza seated in Bombo. And there is no order that is coming from Byabakama. The orders are coming from powerful people. Nabo balaba bulabi kati. Tweet yafande Muhoozi clearly shows you that they are telling Byabakama, you be there with your salary yoka. Thank you for nominating them. Now leave the rest to us. The rest goes to the generals. To the generals, because maybe these are the matters of the generals. Yes, and the society cannot accept that. Leave the matters of the generals. So, in an election where the generals have taken over the electoral process,
mu America olwaleero Trump yafuna million 7.2. Did the generals come and take over the process? 72 million Americans voted for Trump. Is America under chaos? Did you see them coming out to get their guns and start attacking the White House? They know it. That when the electoral college decides, democracy is decided. Kakati mu Uganda tutulinayo ba leaders bali maje. Nti electoral commission mujireke ko omulimo gwako. Kakati ne Bobi Wine na yakimanyi bulungi. Nti bana balina egoism abali maje beba mukwata. Electoral commission. Bobi Wine kyobola banga kimuluma. Naba supporting Bobi Wine ngaffe. Tulaba tweet ezitasaana. Netugaba there are very many byabakamas right now. Okay. If there are very many byabakamas appointed, elected, whatever. Kakati baba waliyo byabakama. Ali maje. Nga siye byabakama ono awereddwa obuyinza. So chiba kyenyamiza. How do we see the future of this country? Oga riots zitandise January tandaba kutuuka. We are a few days away from the election. Do you still people trust the electoral process now to give you the right results you deserve? When Bobi Wine was making his speech, yakolanga bamunominating. Yayogera ku bantu babiri. In fact, ebya hooliganism n'ebya violence. Tulino byolekeza abantu babiri. Era Bobi Wine, era buli omu abadde akyogera. Byabakama has a responsibility to play as the EC chairman. Bwoleka abeNRM ne bakuba enkuŋŋaana gwe n'otobolera COVID. Byebyo byetulaba kati. Olwaleero Mwami Museveni bw'ayingira akalulu nga president nga si candidate byebyo byetulaba kati. Olwaleero Mwami Museveni bw'agamba nti COVID ye enkuŋŋaana ze zigenda kubeera ku COVID regulation zitagenda kuba nkuŋŋaana. It is his choice. Constitution tena bwegambira ko nti Mwami Museveni bwali yagala okuba enkuŋŋaana eza COVID namwe abo opposition mwino mugoberera. Surprisingly nti COVID rules zakubirako zakutangira abantu kufa naye ate ne babasse emmundu. That is very surprising. Ne babasse emmundu. In fact we have lost many people in riots. Guno omwaka than COVID. Can you imagine? Because COVID, the number between people showing symptoms. Because we have symptoms, severe, then you get symptoms, you go to moderate symptoms, then you go to severe. Kati government tetwawulira abalwadde ba COVID. Abalwadde ba COVID between mu Uganda, they are showing symptoms, just signs, nkolola. Which will go. Gino nwe gondi. No, quarantine yourself. Quarantine yourself. Eat well. Nwanyo emichungwa gundi. Njera bidomanyo Luganda Tangawuzi. Entangawuzi. Enim. Tegera. The body can fight this senyiga if you eat well. If you don't have stress. Because stress yasinzo okutta abantu mu Uganda. Obulwadde bukusanga ngo ina stress n'obuba butono butya kati government yebimu kubisinzo leta stress mu Uganda abantu bali mu COVID emisolo temwagala gissa abantu bali mu COVID abazadde mbasaba sente mu masomero so kakati n'olwekyo ne bakwata abantu bonna then ova kwezo moderate nodda ku moderate symptoms nti kati obulwadde butandise okukola ki okusensera obadde mu quarantine nayo obulwadde buganya butandise okusensera then you get severe kati aba severe be bagenda mu malwaliro tuwetaaga okintu kyosizaako you need the support you need high medical attention but very many Ugandans have not even reached to moderate symptoms but they are in exaggeration abantu bafunye COVID dere cha yagundi yamufunye abantu kanana bamufunye banange no gamba abantu kanana gende wakiseka genda wano mu wino abantu tebambala na max tebana abana mu ngalo mu kikubo ngate wali wafudde so COVID is more in Chitugum than in Chikubo where there are 2 million people when in Chitugum the population is sparsely populated they are sparsely populated ibeba nene da ekikubo kiyitamu omuntu buli sekendi temuli mwalwala tebalina COVID pulira ne Bobi Wine wakuba enkuŋŋaana Ekitugumu kati COVID yazze so Bobi Wine is moving with the COVID
In fact, the NRM and the COVID virus have signed an agreement. Botabakwata. Boba signinza agreement. Bebe kuluta mukwata. Ngatambula n'abantu eggulu. Njagala tumalirize n'ensonga eno. Let's look at bakusaasira. Bakusaasira abo bazze ne bakwatibwa over allegations of obufere. Waliwo abasinga baveeyo wammwe ne babagula ne babazzeeri. Where do you see people who cross from NUP to the NRM obalabawa in the nearby future? But again, ne mwami SK Mbuga yavuddeyo n'ayogera ng'alumba Bobi Wine. Abagagga mu Uganda balina okwewala okuyingira ebyobufuzi direct. Mwami Kankaka, abantu bababona ate ennaku yaabwe togifula kyakusekererwa. Oyinza okuba oyina looziroyisi, oyinza okuba okola ki, naye tuteekewo okolimiti nga twogera tubeere ne social intelligence. Oyinza okuba nkumaki ovuga hama kawungeezi n'abantu babonaabona bambi. Njagala nnyo abantu abavaayo okwagira Mwami Museveni batambuleko ku nguudo balabe ensi obunyiinike bwerimu. Okwagira President Museveni tekitegeeza kuvuma balala, tekitegeeza kuvaayo n'okwikinala ku bantu. Ebintu ebyo bibi nnyo. You are inciting people. There are so many people who are supporting because President Museveni naye n'abamuwagira. And he has a section of people that still believe in him. And there are many, by the way, who still believe that he can take this country to another level after 35 years. And we respect that. Because this is not political extremism, and we cannot support political extremism. Bobi Wine abadde avaayo ng'atugamba lunwe mukume emirembe. Mukume emirembe. Teriyo Bobi Wine bali bamukutteko n'agamba nti temumanyiiro banaatandika okwogera obscenities. Agenda nabo. Ekintu ekimu kyayogera freedom. Kituufu. Era bwe bamukwataga mukuume emirembe. We are very peaceful people. We are very peaceful people. Ne bw'obakubira basigala bakuumye emirembe. No, bakubira basigala bakuumye emirembe. Kakati munnange ekyokubiri bakusaasira abo. Kusaasira yakola ensobi yalinnya ku buli muntu. Bakusaasira tebayiga balinga aba Brian White. Brian White ekyamukubya butayiga. He thought that President Museveni wakuwa SFC nogenda ng'olinnya ku bantu NRM company erina ba shareholders. Oyo full figure kasita yatandise okwagala okulumba Mama Amelia. Olaba nze ali mu opposition sobola mwogerako. Nange nina wenkoma Mwami Kankaka. Bwe bakutenda okukomaga ate tokomaga mu nnyango. Ensene ekyanneetaaga nga ndi mulamu. Nze abasajja abatulwanisa muzeeyi abamafia bantunuzaamu emundu olunaku lumu sibeerawo na ssaawa. Those mafias dadi basiba abalalwanisa singa bakyusa emundu yaabwe nenze ntudde wamaanyi g'abantu. Abantu bwe bankuma mbeera mu bantu. Zolusi mbeera mpakinga n'emmotoka n'entambuza bodaboda badde batwalira bwereere. So what am I saying that bakusaasira bano kusaasira ye yagudde kuba mufere ne Pastor Mondo we bagamba is alleged bafere nenga force mukube eva mu State House. Where do you find a party ngate abalwana party sigale wate babakuba gwaliyo kirabyewa abawolereza party ne bagyogerera kale lebo babakuba mpulira kakati kusaasira waba badde senior presidential advisor nga mufere kitegeza ne yamulonda naye bebamu oba ovuma president indirectly mpulira kiri abamole babagala ovuma President Museveni nti President Museveni si mubbi naye abamwetoolodde. Atali mubbi yeetoolwa atya ababbi nti muneekali dinaaliyo yalina ennyumba naye yeetoolodde masabo. Baba muvumya indirectly. Mpulira. Atera kwetoolwa amagye agakwata na kasente. Kakati munnange ekyokubiri akakiiko ka Nakalema tekali fully constituted mateeka. Tekaina je kajja maanyi mu constitution. Aijiji mu constitution mwali. Kakati ko bakateekawo ngaani. Nti afande Nakalema amaanyi agajjawo agakwata abantu. Because izo situlolidde kusaasira enkera ayinza okukwata omulala. Kituufu. Kakati banne tetugenda kukozesa impunity. Amukwatira mu tteeka ki amukwata ngaani. Omubbi bamutwala ku poliisi. If I'm a thief, Afande Nakalema should not arrest me. He's not in the constitution. The anti-corruption court is not a fully constituted organ. Teyagenda na mu parliament. Kati President Museveni bw'akulonda. You are an appoint of the president. But the president should know that there are rules and there are institutions that govern. Of course, bw'akulonda you must be approved
by the parliament, I think. By the parliament, I think, and you do your work constitutionally. Kakato sola government IGG ye mwali Nakalema is overshadowing the IGG. Ye budget ye vawa. Ye budget ye vawa. Bujanga tandika kwata babbi lwaki taweta ko ali mu foreign nankani yawo mu foreign nankani natukwatira yo musajja minister wa owensonga babi mazeyo nze ngaye minister w'ensonga zeri nenkomaawo buli omwateke ogwayagala oyo ngata mukwatanga abagaba contract y'obululu nga bo tabakwatanga ne babba sente so bannange no kwandade mama bakusaasira babi nnyo nze situnulira kyakusaasira naye ndaba nti amateeka bagavayolatinga so it is not fully constituted ekyokubiri bano bonna loolo yaabwe eweddeko Bobi Wine ali ku ballot paper President Museveni era kati CDF sente yaziyina bayina kumukuba luli ebyaggwa aleme kutuuka yabalima olutalo balufula ababayimbi tebalanga balese buno katamba nosanga omusajja intellectual ne katamba kana akaana kano akasiba kamascalading miliyoni 2 yazijjawo abali mwavu mukatambazze mukalulu tuve ku misonga z'amakulu tudde ku byekisiru mukatamba how can you talk about katamba so bagala ku limitinga politics tumujja ku nsonga z'amakulu tudde ku byekisiru that's why bataddemu abantu bangi mu kalulu kano mubasayininge ku declaration form ezigenda mu European Union mu direction was free and fair Bobi Wine kaya abachi azigana because omuzungu okujja there must be a mandate nga majority inokugana bamuganisha ngalayiwe bakolanga majority kati yabo majority kati yabo eri mu kalulu ne baleta bo katumba sima ya katumba yoyo ku mawulire bagusasude media zimukyaziza tetugenda kubeera katumba excuse us we have more sensible things to do this election is between Bobi Wine and President Museveni bala mune bwana akwata bakatumba nabatolewa Museveni akakala President Museveni yakawa sente bukati kana muli mwanate kagenda mu URA ene kakola tutubulira bwana opo tebayina mirimo wewe wamulabye ti yalaze emmotoka ze ine emmotoka ezakabi fulufiga zavuga ku machane eggulo njagala nkubulire mwami kankaka fulufiga bwaleta yo kadi za mamotoka izo nnya nazikuba mawulire nya nga kadi ziri manyage zize okubanga nage motoka kyangu n'abayimbi we babeera bonna bwe bavuga teziva kapeekezemu zine ziriko president nga akubye saluti zaabwe motoka ze kapeeka si zaabwe abayimbi batunya balina motoka agaabwe you worship kapeeka you get a car kabanga jeno tetulina ngeri gye tugenda kukyusa bavubuka nga tetunne kubako nfuufu okulaga tena lemwe n'ebirungi byekoledde fa wajogenda nange mwezi kati bambi fa bavubuka batakulaba tina tudde n'egundi waliwo muyimbi omu namukyalirako ewe ali mwebyo ebyo namusanga ina awards empitirivu nemugamba awards zino nga naye atera okutambuliramu hekubye saluti kati gwe bambi otende walirwa mangu oka oba byendi mu bifu manyi government kyebe yagala iti creates abagagga namwe mubeeraawo nga bambi mubeegomba basi papa batalina sente sipapa talina wadde ekikumi mukwano gwange nnyate sipapa talina sente sipapa sipapa twafuuka ba mikwano muzeeyi yamugaa kotta omwana nga ali mu people power nja kutta sipapa n'agamba ne mirundi nkuttire ki muganda wange fe tuli mu byaffe nabo balina ebyabwe bakola ki bye balimu nabo balina akaabwako naye balina akaabwako wamulabye ettololo ngagavubuka go trading center baffere nabo basikayo ze basiseeyo obanye naalemu kati ogenda kebera abali ku list ya afande mama Nakyobe abagenze kukimayo center mu State House bonna basaba bukadde 2 bukadde 3 bukadde teri yakolera goodwill teriyo baana ba Bobi Wine teriyo abamutambulirako ne bamufirako olunaku lulamba ate President Museveni ayinza nti abantu bategedde agenda n'ababe bakimanya ayinza obutakola ki era ojja kulaba major reshuffle singa wangula akalulu cabinet eddako ogenda kulaba faces mpya because he must pick a successor the NRM must pick a successor
So we tuli. Okay, jagala tubeere nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino Tamale Mirundi Junior tukoledde Masasi oboga ulira naye ffe tutidde kubeera nga tubaweereza akaseera kano. Abanauganda tebajja kutya Masasi. Era aba security balina okutambulira mu kirindi. Bajja kuba aba security babajjako emmundu. Because you cannot preach hatred and you expect love. Abanauganda mubakuba emiggo. LDF LDU goza bo basanyufu. Family ze mutidde abantu ze mututema komera mu bululumu n'abujjawa. Kakati kana akalulu bwe kabanga isi naye eri wabbali security yetekinze over. Let us wait. But as intellectuals we are so worried. Of course gira kusinzira ku mukutu guno TM Online Television nyongero okubanga ntuso obubaka bwaffe bw'okusaasira. Ffe abakoze program eno tutuusa obubaka bwaffe bw'okusaasira eri families zonna ezaafiiriddwa abantu mu buvuvuŋŋano ababakubiddwa amasasi bannaffe tekiri kuffe kiri kwabo abakikoze twongera okubabuulira nti mukuume eddembe gavumenti ejja nga bulijjo Tamale Mirundi Junior bwakugamba gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu nga weekalakaasiza ku lubimbi ng'ofumba ideology ne batambule ekiseera kye tugendamu kigenda kuba kizibu batambule ne national ID tambula n'ebikwogerako ekiro bambi tebatambula kiro abantu tebatambula kiro ebiseera bye tugendamu bigenda kuba bizibu oba kyejagadde ku Bobi Wine. Bobi Wine agondedde nnyo amateeka. Bobi Wine era n'akubiriza abantu okugoberera amateeka. Ekyo kyennyini kyayagala. Bagadde nnyo okumusuula mu butego naye ndabyenga nze nga munnamawulire I must be objective nga nsutulira ensonga zino. Ndabyenga buli kye badde bamugamba abadde akikola atabadde akikolera ku kamera. We have the records. Kyekyo kimuwagiza nti abantu bonna mu nsi we have sympathy. Nti waliwo omuwala akwagala n'omubonyaabonya naye naawe n'ogaana naye bambi omuwala oyo yali akola ki? Yali mubutuufu omuwala oyo yambeererawo. Abantu bonna balina sympathy nti ne mwenaale mu mulimu abagaana naye mu butuufu omusajja ono tumubonyaabonyezza. Kituufu. Omusajja gwe mutawawadde kati isi Bobi Wine yamufuga kuki kubanga sente ze bali bawa presidential candidate isi yazijjawo tebakyabawa sente gwe kenyini wesasulira milioni ga 2 isi kyekola kukuwaki bakuumi kakati candidate omufuga otya nga toyina kyomuwa sente zirwaninga nupu z'aba na Uganda beba musondera kati Bobi Wine is a product is a property of the Ugandans. Neje mukoma okumunyigiriza abantu bajja ku identifyinga naye President Museveni option ya ineri mu kalulu ebyo byonna biveemu ebyo bya COVID kwa COVID is here to stay. Nejo naje balonze abaddeyo era atuuse ne balonda ne bukulembeze ne bukola ki ne bukyuka mpulira oba ne busigala kuba Tanzania president yasigalawo mpulira so tusobola okulonda nga tebeyambisiza ebyo byonna naye mulekera n'ekyokubiri ab'ebyokwerinda bakolerako okusiba abaana Mwami Kankaka amakomera gajjudde over nothing abantu musiba baaki ne bayo ate n'abamu nno bambi bali innocent ekyokubiri kye bayina kwe kwa identify nga bagenda kulumba amayumba g'abantu gwe gwawagira people power ku kitundu kino to intimidate them. Emamba zigenda kuvayo bazitwale mu byalo bazetolooza ekibuga ensi etye naye tuffe tetujja kutya mu nsi nga amazima baagakoowa tujja kusigala nga tubagamba amazima. Bobi Wine is here to stay. Era bandi badde bakkiriza mangu ne bawayo obuyinza mirembe. He's on the ballot. And some people are voting for him. And not some, many people are voting for him. So better change those people who are going to vote for Bobi Wine instead of arresting with people ideology. With ideology. Not COVID. So we ambisa COVID. Nenga Bobi Wine ali mu komera bajja kumutanga bagala tebagala. Ekyo kyote bakyalina kyakikolera. But is kugambya mukimanyi bajja kumuta. Aha. Nako biri teri yakola. Kati omuyimbi ayimba. Agamba nti fe eno Uganda the situation if neja to affectinga kyenkanyi mu abayimbi nammwe musirise abasawo abaganda musirise banadde ne musirise bano abasajja balina amayumba ebweru
Uganda bwe natabuka bajja kudduka gwe munaddini olwaleera akera ku makya nosoloze endigazo ojja kusigala wano n'abantu endiga ezifudde tezireeta kiweebwayo ate kizireeta ekiweebwayo kati famire z'abantu ezifiirwa abantu ozaagala nnyo President Museveni oba baani ababimubalira waliwo panic eri mu security awo baana bato abamu balina egoism abalala security baana b'abanene tebalina gye basoma security kifuba twagala tumulageko tujja mukwata ebyo tebikola mu nsi. You're exposing yourselves and Ugandans will identify with their leaders because it is a constitutional right for them. Of course. Tebajja londera bakulembeze mu hiyase. Okay. Bwentyo bwensibudde mbadde Kankakeno production abadde Tamale Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi Senior era muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi. Tukoye jogo. Ela tukoye bisoto. Twakula tumanyi President kitegeeza musanvu watuziba amaaso ne kantuntunu emyaka mingi ngo twesibyeko kapiwo w'emibiri tukoye jogo tuliteye envumulo yenetununula Bobby Kyagulanyi yanatununula bimala bimala katushusemu bimala byofuze bimala musanvu obeewo bimala byokoze bimala katushusemu bimala byofuze bimala tulete Kyagulanyi alusiwegaragafu kengeregeze emmere bwerwetuuka negagenye endowoozi kakugireeta omusaayi n'alimye wagonda mala nanyoka laikitira Gaddafi Bashir Robert Mugabe Tezo examples enkuwadde omulamirembe tolemerako oba wakirigendo lundente ogaana tujja kukolako tukugobe tukuwe ne receipt ipopa wakiradde tekimanyi covid bino bikorona bimala byokoze bimala katushusemu bimala byofuze bimala musanvu obeewo bimala byokoze bimala katushusemu bimala byofuze bimala tulete Kyagulanyi nesunze ensempya nesunze ensesuubize empologome tudde mu ntebe ne first lady amababi alusiwegaragafu kengeregeze emmere bwerwetuuka negagenye endowoozi kakugireeta omusaayi n'alimye wagonda mala nanyoka bimala byokoze bimala katushusemu bimala byofuze bimala musanvu obeewo bimala byokoze bimala katushusemu bimala byofuze bimala tulete Kyagulanyi alusiwegaragafu kengeregeze emmere bwerwetuuka negagenye endowoozi kakugireeta omusaayi n'alimye wagonda mala nanyoka